Omwezi oguwedde Uganda yatandika okutaataaganyizibwa ebbula ly'amafuta ku masundiro ag'enjawulo ekyavaako bbeeyi yaago okukaalamuka naddala mu bitundu ebyesudde ekibuga Kampala. Mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu amafuta gaatuuka ne ku nnusu 80 buli liita, kyokka gavumenti yavaayo n'etegeeza nga mu kiseera ekyo bwe wataali mbeera eviirako bbeeyi y'amafuta kulinnya era nti kino kyali kikolebwa abamu ku baddukanya amasundiro gano okusobola okwenogera ku nnusu. Mu kiseera ekyo Uganda yali ekyali ku mafuta ge yagula ng'olutalo wakati wa America ne Israel ku Iran terunnatandika. Kyokka olutalo luno luliko engeri gye lukosezzaamu entambuza y'amafuta naddala agava mu kyondo kya Buwarabu oluvannyuma lwa Iran okuggala akagolomolo ka Hormuz nga kano ke kayisa amaato agatambuza amafuta kumpi ebitundu 20 ku 100 agakozesebwa ensi yonna. Previously, we were picking the bulk of our petroleum products from the area surrounding the Strait of Hormuz, where we have seen the conflict affect the supply. We twogereranga amafuta agaasa obulwa ng'olutalo lumaze okutandika gatandise okuyingira eggwanga wabula nga gano gaakubeera ku bbeeyi ya wagguluko. Gavumenti eraalise bannansi okwetegekera embeera eno. Emyezi ena eyiseewo kati tutandise okuleeta amafuta ku bbeeyi nga olutalo lwamala okutandika. Kati awo tujja kulaba nga mulimu ennyongeza entonotono ku bbeeyi y'amafuta ku pump stations. Mu kiseera kino liita y'amafuta egula wakati wa siringi 55 awalala 62 ate ng'ebweru w'ekibuga eriyo abagatundira ku 9 ng'okusinziira ku gavumenti bbeeyi eno okutuuka wano kyava ku kulinnya kw'ebisale by'okutambuza amafuta gano okugatuusa kuno obwetaavu bw'amafuta gano obwasuka ku bungi bwago n'ensonga endala. Now this product is priced based on the prevailing international prices, what we call the Platts, but also of course takes into recognition the freight, the cost of transportation and other costs like insurance. Gavumenti ng'eyita mu ministry yaayo ey'obugagga obw'ensibo wabula egumiza bannayuganda nga bwetajja kuganya bbeeyi y'amafuta kuduumuuka kisusse. Nga government tukola ne bano bakampuni partner baffe abatunda amafuta ku petrol stations okulaba ntino ene ebbeeyi tesuka, ntino eno bbeeyi ebeera mu limits eziragira ddala, ntino eri ebbeeyi ey'amafuta gye tujja ebunaayira yeyo yennyini gye tulaga wano e Uganda. Buli bbeeyi y'amafuta lw'erinnya n'ebbeeyi y'ebintu ebirala gamba ng'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo naye erinnya. Onojjukira nti gye buvuddeko abamu ku baddukanya entambula y'olukale gamba nga bbaasi baawalirizibwa okwongezayo ebisale by'entambula olw'ebbeeyi y'amafuta okulinnya. Shamim Naiga, NTV ku ssaawa emu.